Nkyogera nene guno mukisana kangukozese nago ziremu nkyogere ndinze kamwa koogera ku lw'obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda abanyigirizibwa ngenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu kulonda okujja. Okulonda ffe kwe tugendamu kwe okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka, okulonda amateeka okulonda okwogerebwako mu mateeka. Naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno President Museveni okumwasanguliza mu lwatu. Mwami Museveni oyinza okubanga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980 naye ffe tetwerabidde ssebo. Gwe Museveni wateeka Obote ku notice, walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 ogenda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti oyina emikisa ebiri gyokka. Either mutegeke okulonda okw'amazima n'obwenkanya Bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende omule mu ddembe, oba biveeko oritayalinge ove ku ntebe y'Abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo, Bannayuganda bajja kusitukiramu beebereremu naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo gwe baakajjako Omar el Bashir. Bino ebigambo njagalo bitwale nga biva mu Bannayuganda ate nga babikugamba wakati mukuwa ekitiibwa, naye ate ng'era babikugamba tebakutya kubanga naawe oli Munnayuganda. Mwebale nnyo kumpuliriza abasebo ne bannyabo. Mukama abeere naawe. People power, our power. Thank you very much. Sebo tweyanziza tweyanzeege.